n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa ssebo nsanyusa okukolaba nesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byako oyinza okulowooza musajja mubi naye te musajja mulungi bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi. Kale kitalo nnyo amawulire agakakasidwa si malungi oba oliawo ku side emu. Abadde district chairperson we Kayunga omukulu Moses Kalangwa Kaliisa afiiridde mu kabenje akabadde ak'amaanyi mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero era ng'ono okufa kwe tugenze mu maaso n'okusikirayo ebimu ku ebyo ebitonotono bye tuzudde ebimukwatako n'ebimu ku ebyo ebigambo n'enkola ye ey'ebyobufuzi bw'azza agitambuza okutuuka obulamu bwe we butuuse okuba nti bukomekkerera. Ono afiiridde mu ddwaliro lya Nakasero era newankubadde yaddusiddwa okuva mu ddwaliro ery'e Kayunga okuleetebwa sides ez'e Kampala gy'alangiriddwa nti nno mufu. Abadde senior presidential advisor Mulamba n'ebimu ku ebyo byakoze mu by'obufuzi bwe mwami Kyagulanyi yatuuka n'okubeera nga amufeesinga physically era n'amwatulira ewataali kusooka kuba nti oba oli awo amugeya mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Moses Kalangwa kati omugenzi tugenda kuwa ebimukwatako n'engeri okufa kwe gye kwazzeemu. Kaakati we bukeeredde nkya y'olunaku olwaleero mu mawulire ge tulina Speaker Anita Among ng'amaze okubeera nga withdrawinga okubeera nti tagenda kuvuganya ku kifo ky'obwa Speaker bwa Parliament. We are here to stay bye byali ebigambo bye. Olwaleero zigenze okuwera ssaawa 6 oba wabadde wabulayo ddakiika 10 okuwera ssaawa 6 Anita Among n'ateeka obubaka ku mitimbagano obukakasa nti withdrawing oba aggyeeyo okwagala kwe okw'okwetaba mu kuvuganya ku kifo ky'obwa Speaker bwa Parliament. Ladies and gentlemen, bino we bijjidde nga Speaker oba abadde Speaker Anita Among amakaaga ag'enjawulo bakyagafuuza. Gye bujjaawo maaso ngenda kuwa story enzijuvu ku biki ebyasangiddwa amaka ga Anita Among ag'ekigo and of course ebyo CID bye byasobodde okubeera ng'egwako n'okuvumbula bingi ku byo bitiisa. Mulimu n'abantu bye baali balowooza nti biyinza okuba si bibye naye ate era bizuuliddwa. The Protection of the Sovereignty Act 2026 emaze okubeera nga eteekebwako omukono mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero era nga General Yoweri Kaguta Museveni agitaddeko omukono era kati lifuuse etteeka erijjudde. Nakoze vidiyo emu ne mbategeeza nti etteeka erimu kuligenda okusooka okukwata Speaker ate nga yasembyeyo okuliyisa lyerino etteeka erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 kati lifuuse act limaze okusayiningibwako. Nzikiriza netolole mukatini nnyo mwe nti bwe nkomawo nzijje ebigambo n'emboozi tubyogere. Video giweka like tovaawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kansubire nti bwakedde bulungi nkwaniriza buterevu ku mukutu Vic exclusive gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okubanga otugoberera webukeredde nkya y'olunaku olwaleero nga sipiika Anita Among amaze okukkiriza nti ebizibu by'ensi we bikugwira era olunaku lwo singa lukya walaayi ne bw'obanga ensi ebadde ekusinza ng'ekutendereza era nga ekutya emanyi ggwe kaguja asinga era asembayo mu nsi ovunnama waliwo ebintu mu nsi bye tusobola okukola nga tusuubira nti yeffe bakatonda abasembayo mu ngeri gye tubikolamu waliwo ebintu bye tubeeramu mu nsi nga tulowooza nti yeffe abasoose era yeffe abalisemba okubibeeramu olunaku mu kyekikesezo olunaku olwaleero ssaawa 5:50 ng'ebula eddakiika 10 sipiika abadde sipiika Anita Among awandiise ekiwandiiko ekikakasa okuva mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo kino eky'obwa sipiika era nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba ekiwandiiko ekyo reference ebadde nti speakership race era nga ye atwala omukisa okutegeeza eggwanga nti awithdrawing oba ajeeyo obwagazi bwe mu kuvuganya ku kifo kino eky'obwa sipiika era nga n'ensonga lwaki ajeeyo okuvuganya kwe oba ajeeyo interest mu kuvuganya ensonga aziwadde mu kiwandiiko agambye nti oluvannyuma lw'okumala akabanga nga yeebuuza ku bantu ab'enjawulo era n'okumanya ekituufu n'okubeera omugonvu eri ekibiina ekya NRM ng'omwana omuwulize mu kibiina kya NRM agenze maaso n'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo n'ategeeza era n'akakasa nti kabijjemu enta okuvuganya kw'obwa sipiika akuvuddemu tagenda kubeera omu kwabo abagenda okwetaba mu kuvuganya okw'ekifo ky'obwa sipiika ekya paalamenti ey'e12 by'ebigambo bya sipiika mu buwandiike agambye nti yeebuuzizza naye tugenda kusaawo nnyo essira mu kwebuuza kwa sipiika Anita Among n'embeera sipiika mwafulumirizza ekiwandiiko teweerabira mu vidiyo yange emu nakugambye nti mwami Museveni yawadde sipiika salesale ddi lwagenda okukoma oba ye asalewo kiki ekigenda mu maaso nkibaddiremu nabategeezezzaako mu vidiyo yange emu lwakuba vidiyo oluusi nkola mpanvumuko olwa explanation gye mbeera nkola okuggyayo obulungi embeera y'ebintu nga bwe birina okubeera ne nina vidiyo gye nakoze ne mbagamba nti mwami Museveni mu kwogerezeganya kwe ne sipiika oba mu meeting gye baalimu yawa salesale former speaker Anita Among okuwithdrawinga oba okulangirira nti avudde mu lwokaano wabula sipiika at first teyasooka kukitwala nti kiri serious n'asigala ng'alemezzaamu ng'akyagenda mu maaso n'okulaga mwami Museveni nti eryanyi erimuvuganya okuvuganya oyo yenna gw'anaaleeta alirina ne resources azirina wabula banyize sipiika banyiza Anita Among ne waali obukuumi bw'abadde atambula yeeyagaliramu nga yabulagira ekyokukola kakati takyasobola kubaako kigambo kya bugamba Anita Among avunnamye akubye amavi ku ttaka akkiriza nti okutuula n'abalangira tekikufuula mulangira agambye bino mbijjeemu enta ku salesale gwe baawa Anita Among abadde asigazizzaako eddakiika 10 era ensonga lwaki posti eyo yagitadde ku X nga ziri ssaawa 5 n'eddakiika 5 ng'ebula eddakiika 10 okuwera essaawa 6 tuyingire olunaku olwaleero olwa Monday we nakubidde screenshot eyo zaabadde ziri mu ddakiika 22 ze yateereddeyo posti eyo kitegeeza nti zaabadde essaawa 6 n'eddakiika 12 we najjiddeyo posti ya sipiika ono Anita Among agamba nti agenda talina ngeri gy'asobola kujeemeramu mukama we Yoweri Kaguta Museveni era wamu n'ekibiina kye ekya NRM ate nga yeebaza ne sekwebaza yenna mwami Museveni okwosaako n'ekibiina kya NRM
nga ye memba ow'ekibiina era memba wa palamenti ey'11 abeebaza ebbanga lye mumuweeredde omukisa okusavinga nga deputy speaker at the same time n'okusavinga nga speaker. Okwebaza kwe akukoze eri eyamuwadde order okuwithdrawing okuva mu lwokaano Yoweri Kaguta Museveni. Era okwebaza kwe n'akuteeka ne direct eri ekibiina kya NRM ekyamwesiga ne kimuwa omukisa okuvuganya okubeera member of parliament owa Bukedeya mu 2016 ate ne kimala ne kimuwa omukisa gw'okubeera deputy speaker ku mulembe gw'omugenzi Jacob Oranya era ne kimala ekibiina kyekimu ne kimuwa n'omukisa ogw'okubeera speaker owa parliament mu oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Oranya. Emyaka egyo gyonna n'agisavinga nga speaker. So ekyo abeebazizza mu parliament ye-11. Zaako Gazia post eyo Naddamu n'atutegeeza nti yeebaza famire ye wamu n'emikwano gye egimubeereddewo mu bumu bwonna n'obuwagizi bwe bumuyiiridde era n'ategeeza nti mu myaka 5 gy'abaddewo walaayi speaker musiimu oba Anita Among honorable kati musiimu olwa famire mikwano n'abawagizi mwenna ababadde ekitole. Yes, n'addayo n'ategeeza n'agamba nti ye nga speaker former speaker Kadaga bwentu njogera former speaker Anita Among agenda maaso n'okubeera nga agenda kuwagira candidate yenna. I bring my total support to the candidates who will be endorsed by the president and the party. Agenda ye ng'omuntu speaker Anita Among okudda emabega oba naye okusimba mu mugongo gw'oyo presidenti oba ekibiina gwe kigenda okuwandako eddusu. Ladies and gentlemen, Anita Among agenda kuwagira both gwagenda okuwa akaluluke ku bwa speaker. That is in case bw'anaaba aweereddwa omukisa nga tali luzira. Jjukira nabagambye wiiki eno tusuubire okulaba Anita Among mu kkooti. Naye okusinziira ku statistics bwe ziri ne analysis bwe tuyinza okuba nga tumutemaatema ne tumusimaasima, Anita Among ono okusinziira ku withdraw gy'akoze emisango gye batandise okugitemaatema. Naye tekijjaawo nti this week yali producingibwa mu kkooti. Zaako ekiwandiiko. Anita Among Mama Bukedeya katakyali mama wa parliament. Mama Bukedeya agambye nti agenda kudda emabega w'oyo yenna Museveni gwagenda okuwandako eddusu n'ekibiina kye ekya NRM, and of course agambye nti agenda kubeera butereevu wamu ne ba colleagues banne ba MP be okulonda speaker addako owa palamenti eye-12. Bw'atyo n'ategeeza nti agenda kusigala nga akyaliwo akyali mu buweereza obw'eggwanga lye, and of course n'ekibiina kye ne mwami Museveni nga bw'anaaba asiimye. Then n'agamba mu kaseera akajja kirira wansi, n'addamu n'ategeeza nti mu kaseera akajja agenda kwongera okukolagana butereevu. Yes, not mu kiseera kino, in the meantime mu kaseera kano ali kubanga akolagana bulungi oba akyayongera okukolagana bulungi wamu n'okunoonyereza okwenjawulo okwatandiseewo mu bitongole bye by'okwerinda ne state okutwaliza awamu okufunira ddala ensibuko ya allegations ye nga bw'aziyise eziyitiridde kati wano wakulu. In the meantime, mu kaseera kano, I pray to continue cooperating with all ongoing investigations as initiated by the relevant organs of the state to get the root of all
the allegations raised. Nti agenda kwongera okukolagana obulungi n'ebitongole by'ebyokwerinda wamu ne state mu kunoonyereza okugenda mu maaso oba mu kumunoonyerezaako okugenda mu maaso, naye yennyini okusobola okukakasa abanoonyereza mu ebyo ebigenda mu maaso ebimwogerwako zayise allegations ebiri mu ŋŋambo, bamanye ensibuko yaabyo. Ladies and gentlemen, Anita Among yeeyamye era ne yeekakasa nti akolagana butereevu wamu n'ab'ebyokwerinda okuli CID n'ebitongole ebirala wakati mu kufeffetta okuggyawo olugambo oba okunoonyereza okumanya ekituufu ekiri mu lugambo olubadde lutambuzibwanga ebbanga lyonna nti sipiika si muli wanguzi kyokka wabula ono n'enguzi agyebikka. Kakati Anita Among olunaku olw'ejjo ab'ebyokwerinda basazeeko amaka ge ag'ekigo era amaka gano balina ebintu biyitirivu nnyo bye baaguddeko omwabadde era ne ssente enkalu. Nga bwe nakutegeeza nti amaka ag'e Nakasero sipiika wabadde atera okusula ennyo bwe basooka okulumbawo basinkanamu ebintu eby'enjawulo omwali ne ssente enkalu, kyokka ne mu maka gano g'olaba amatiri bonna agasangibwa ekigo nago gagenze mu maaso n'okubeera nga gafeffettebwa era ne basinkanamu ebintu eby'enjawulo omwabadde ne ssente enkalu. Story ennamba ngireeta ku biki ebyasangiddwa mu maka gano. Eyo nno ye aerial view ey'ekifo sipiika w'abadde asula, nga asula ku mazzi ago nno gabadde maka ge ga bbali amalala, amaka ge amakulu ge g'e Nakasero, ng'ate togasseeko olubiri oluli e Bukedeya. Naye bwe nkuwa eddoboozi eriri mu katambi ako oyinza okubeera nga weewuunya mu mbeera emu oba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So kyannaku nti sipiika eyakeera ku makya n'atutegeeza nga bw'atagenda kuva mu lwokaano luno, we are here to stay. Ebyo byali bigambo bye, obutambi obwo ngenda kubukuddiza mu sitole eziddako. Atuuse ekiseera n'apondooka n'akkiriza nti ensi erina bannyiniyo era ne bw'olibeenyigamu otya tolibeera omu ku bo. Akkiriza era agenda kuwagira Oboth Jacob nga omubaka eyayenda osingiddwa okusobola okutwala palamenti ye12 mu maaso. Kakati awo katusooke tuveewoko katono tugende ate mu mawulire ag'ennaku nzije twolekera ate mu sovereignty bill gye yasembayo okuyisa, nkulage sovereignty bill bwegenda okwekwatira Anita Among. Kakati amawulire agatabadde malungi enkya y'olunaku olwaleero, omukulu Moses Kalangwa Kaliisa abadde district chairperson w'e Kayunga afiiridde mu kabenje mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku luguudo lwa Kayunga Jinja Road, era nga amawulire gano gakakasiddwa abantu ab'enjawulo omwabadde minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Bargahara, and of course mwabaddemu ne muwala we bamuyita Birungi. Muwala oyo naye akakasizza okufa kwa kitaawe, n'atubuulira Jackie Birungi ye muwala we akakasizza era still okufa kwa kitaawe Moses Kalangwa. And of course ne tubeera ne Minister for the Presidency Mire Babalanda naye akonfirminze okufa kw'omukyalo kw'omwami ono Kalangwa Moses ono abadde musajja muyitimufu nnyo mu district eno ey'e Kayunga olw'ebigambo n'ebikolwa bye byabadde ng'atera okuba obaolyawo ng'afulumamu oba n'enkola ye ey'emirimu. Kalangwa Moses yafiiridde mu kabenje kabadde ka motoka ya government, of course mwatera okutambulira akatambi ako simanyi oba okafunyeeko pavini akalimu emmotoka eyo engeri gyesaanyeewo. Emmotoka yavudde ku kkubo wakati mu speed okusinziira ku bye tusobodde okubeera nga tufuna tutegeezeddwa nti emmotoka yabadde edduka speed ya kizungirizi era bw'etyo emmotoka yabadde evugibwa driver emmotoka n'emuva mu mikono oba kye tuyita control n'emulemerera okukakkananga emmotoka evudde ku luguudo n'etandika okuba nga yeeyiringula ate empaka bwe baagenze okujja abadduukirize ne basinkana
ng'abali mu mmotoka eyo mulimu omuntu gwe bamanyi obulungi Kalangwa Moses, era bwe batyo ne bamugjamu abadduukiriza okumuddusa mu ddwaliro erya Kayunga Regional Hospital gye basobodde okubeera nga bamuweerako first aid mu speed awo speed kakananga orders zifulumye ne bamugja mu Kayunga Regional Hospital ne bamuddusa mu ddwaliro erya Nakasero Hospital gye yagenze mu maaso n'okuba nti alangirirwa ng'omugenzi oba nga omuntu afudde mu kiseera ekyo. Kalangwa Moses bingi ebimujjukirwako era bingi bye yakola mu kaseera ke. Abadde musajja mwogezi nnyo, abadde agugulana nnyo n'abakulembeze ba NRM still abamu mu kibiina omwo. Ono abadde senior presidential advisor for special duties, abadde advisor mulamba owa Mwami Yoweri Kagutani, owa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ate era ono abadde mukwano gwa Justin Nammere. Ladies and gentlemen, ekyo nakyo tukigattako ne mu meeting eyo gye baakola mu myezi 8 mabega twali tugenda mu kalulu awo. Nzijukira bulungi Moses Kalangwa yalina omukulu omu era wa NRM gwe yali agugulana naye ng'agamba nti yeenyigidde mu kibba bululu kuviira ddala mu primaries n'okutuukira ddala awo we baali batuuse mu campaign ng'agamba omukulu omu yeesoma okubba obuwanguzi bwe oba okumunyagako obuwanguzi bwe mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So Moses Kalangwa ebibye si byebyo bye tusobola okugamba nti tebibaddeeko mpalana mu kaseera ke ak'obulamu, wabula tuyinza okutegeeza nti abadde ayina entalo ez'enjawulo mu bannabyabufuzi ab'enjawulo. Era Mwami Kyagulanyi bwe yali mu Kayunga ng'agenda waziti Kayunga yali side ki nerabidde ekifo ekituufu we yali Mwami Kyagulanyi ono lwagamba nti lwasooka okulaba Kalangwa physically oba mu buntu yamubuulira ekimuli ku mutima oba yamubuulira ensanyuka gye yasanyuka okumulabamu mu bantu. Era Mwami Kyagulanyi engeri gy'atali mulungi mu Geya yakyogerako ate n'agamba nti omusajja ow'enkwe n'ebyo ebimwogerwako ng'omusajja omubi. So kompeko katambi aka Mwami Kyagulanyi ate tulabe ensonga nga bwe zitambula. N'okusanyuka nti nsinkanye ku Mwami Kalangwa se wasanyusa okulaba nesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byakola oyinza okulowooza musajja mubi naye ti musajja mulungi. Bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ati omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi, kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi. Okay, so waliwo oba oli awo confrontation oba okugwengana bwenyi ku bwenyi, and of course confrontation eyo teyali ya beef, temwalimu mifumbi, yali ya kwogerezeganya, of which Kalangwa yasituka Mwami Kyagulanyi bwe yakona ku linnya lye n'alowooza nti oba oli awo amurecognize nze mu bangi mu mbeera y'okumuwa ekitiibwa n'essanyu, wabula Mwami Kyagulanyi yasigala ta disrespecti nze Mwami Moses Kalangwa omugenzi, kati yasigala amuwadde ekitiibwa kye eky'obwa oba district chairperson nga bwali, naye n'amuteerako allegations ezimutambulirako nga speaker bwe zimuliko ez'enguzi. Kakati Moses Kalangwa omugenzi abadde n'emivuyo egy'enjawulo egimutambulirako mu kaseera ke ng'akyali musajja alina omukka akyassa. So ebimu ku ebyo ebigambo bya Moses Kalangwa bye nandyagadde mbajjukanyeemuko katono. Simanyi oba producer obifunye kale maybe naabibawa. Moses Kalangwa ono abadde musajja bw'atandika olutalo ku muntu afuba okulaba nti olutalo olwo lugendera ddala mpaka ewa President Museveni. Ekyo nno kyekimu oba oli awo ku bantu bye balowooza nti byamuweesa obwa senior presidential advisor. Abadde musajja mugezi, ekyo ffenna tukkiriza nze naawe abagoberera obulungi ebyobufuzi by'eggwanga lino Uganda, naye era abadde musajja wa lugambo
okusinziira ku banna NRM nga bagamba nti abadde tasirikira kintu kyalaba ku banna NRM banne era nga aloopa direct eri mwami Museveni embeera ezo ezifaanaganako ku bwezityo zabadde essaawa za kiro ekkuba erya Jjinja Kayunga Jjinja teribeerako nnyo bidduka naye simanyi era lwaki abakungu bano oba abakulu bano basigala bavugirako obugombe. Of course ekkubo liba kkalu basigala bavugirako obugombe kyekisooka. Kyakubiri babeera badduka sipiidi etenkanika nga balinganga abagamba nti ensi ebagoba. So emmotoka yayonoonese yeevulunguludde emirundi egiwererako ddala we yaviiridde ku kkubo. Ono bagenze okumuggyamu yabadde akyali mulamu naye nga ebigambo takyasobola kuba nti abyatula nabwe gutyo n'addusibwa abadduukirize. Nekirala tweyise bulungi mu bantu abamu baligaana okutuwa obuyambi bwe tuli batufunye obuzibu nga batwesigamya ku bikolwa byaffe. Kati Moses Kalangwa omugenzi tayogerwako kibi naye amawulire geego agamutambulirako. Osobola okumpa mu comment section kiki kyojjukira ku mugenzi Moses Kalangwa Kaliisa ebiseera byabeeredde mbyatambuzza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kaakati mwami Museveni atadde omukono ku kiwandiiko eky'etteeka eribadde ebbago erya the Sovereignty Bill oba giyite the Protection of Sovereignty 2026 kati efuuse act. Luli ebadde the Sovereignty ebadde the Protection of Sovereignty Bill 2026 kati esayiningiddwa nefuuka the Protection of Sovereignty Bill the Protection of Sovereignty Act 2026. Mu tteeka lino musuubirwa okubaamu obwetengereze obutuwa ebbeetu n'okutangira amawanga amalala obuteeyingiza mu nsonga za ggwanga Uganda. Era the Protection of Sovereignty Act 2026 erina kukuuma bwetengereze bwa ggwanga Uganda ku buli kye tukola ne tuba nga twetengeredde ewatali kubeera ng'oba oli awo tutwalibwa mu nkwawa tunyigirwa mu ttogero amawanga amalala. Naye okubeera nti mulina sovereignty oba okubanga mulina obwetengereze tekijjaawo kuba nti mwewola ensimbi mu mawanga amalala era ekyo tekijjaawo mazima nti amawanga amalala gakyatubeererawo. Naye lwakuba nti akuwola si yakuwa pulaani y'okukozesa ekyo kyakuwoze osigaza eddembe lyo ery'obwetengereze obwo. So the Protection of Sovereignty Act 2026 egyo gye gimu ku migaso okusinziira ako kakulu gattako okusinziira ku basayiniza etteeka n'abaaliisa. Era ejjo ennaku z'omwezi nga 17 Ogwokutaano 2026 etteeka lino we lyateekeddwako omukono mwami Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti w'eggwanga era bwe lityo ne lifuuka etteeka. Kakati lino lyetteeka bannansi lye baasembayo okukiikira ensingo nga tebeeyawuddeyawuddeemu nga tebeesossoddeemu era nga tebeetemyemu kiwayi. Buli institution ng'ekaaba, buli muntu ssakinnoomu ng'aliwakanya lireme kubeera ng'etteeka lino liyita. Era Sovereignty Act weetuukidde okufuulibwa etteeka nga abantu abaagenda maaso n'okuba nti bawakanya biiru oba ebbago obutayita mu palamenti bakiikira Anita Among abadde sipiika wa palamenti eyo ey'11 okubeera nti yakola kyamaanyi yakontributinga kyamaanyi mu kuyita kw'etteeka lino ng'asaavinga supreme leader we Yoweri Kaguta Museveni tibaabulwa. Ensonga bannansi kwe basinziira okukiikira Anita Among ensingo bagamba nti bingi ebiyise mu palamenti ye nga yeefuula atamanyi impact gye birikola mu maaso oba muzigo gwe birizza, naye ate nga waliwo bannansi abali ku ground abanyigiriziddwa
abanyigiriziddwa okutuuka ku ssaawa embi oba essaawa esembayo nga n'etteeka eryo eriba liyisiddwa mu palamenti erinnayisibwa. Kati ate ne bagamba ke baliyisizza ensi egenda kuddamu kufaanana etya. Amateeka mangi agayisiddwa ne galeeta empawa oba okukubagana empawa mu public nga gayise mu palamenti ya Anita Among ey'11 gy'abadde akulembera nga sipiika. Mujjukira etteeka ly'omukwano ogw'ebikukujju, etteeka eryo lyaleetawo okukubagana empawa newankubadde oludda oluvuganya gavumenti lwawagira etteeka eryo erya the homosexuality bill. Etteeka eryo bwe lyayita sipiika baamunenyaamu nga bannansi n'oludda oluvuganya ne lusiima ku olwo nti Anita Among yakola kituufu okuyisa etteeka eryo. Kyokka amateeka amalala agazze gayita okugeza nga Coffee Bill, muno mwe bajja obuyinza ku kitongole ekya Uganda Coffee Board ekyali kigenda maaso n'okuba nti oba oliawo kikola emirimu gyakyo, we baakijjawo ne bakiteeka mu kitongole ekirala eky'obulimi. Bannansi baatuula wansi ne batunuulira akabaati akaali mu kuggyawo ekitongole ekyo ekyali kikwasaganya eby'emmwanyi. Era etteeka eryo lyayita mu mikono gya sipiika Anita Among, era nga mujjukira mwe yayingirizamukko n'akatambi akafuluma akaali kagamba nti make sure those Baganda they don't get numbers. Anita Among n'avaayo ne yeewakana etteeka eryo, ebigambo ebyo, n'agamba nti ebyo bya artificial intelligence giyite AI. Akatambi ako abajjukira obulungi oba abatakajjukira muli bamukisa nti omukutu gwa Vic Exclusive gutereka ate era gujjukiza. Katwejjukanye ebyali ebigambo bya Anita Among ku tteeka ery'emmwanyi bwe bagenda mu maaso n'okuba nti baliyisa. Bino bye byali ebigambo bye. Katubiwulire. Yeah, we do. We have the numbers. We do. We shall test it. What about because we already had this side about 80 people who have voted nay. So and this was about 130. They better make sure that those Baganda So Olia mugamba nti we have numbers, we have 80 people abagenze maaso n'okulonda ko omukyala Anita Among kwe kugamba nti make sure those Baganda they don't get numbers. Making sure nti Abaganda abo tebafuna namba oba tebafuna muwendo gwe beetaaga kubanga bagaana etteeka eryo. Awo nno wetugambira nti omukyala ono yaluma ogw'ewansi n'ogw'engulu ng'awulira ayagala kusanyusa Mwami Museveni, ng'ayagala kusanyusa Supreme Leader we. Ekyewuunyisa etteeka lino ery'emmwanyi lyayita era akabeeyi k'emmwanyi kazzenga kafuukuuka. Bannayuganda nga basobola okulaba impact y'amateeka amabi agayita mu palamenti. Era mu palamenti eno y'emu amateeka g'emmwanyi gano gagenda okuyita nga bannansi si bamativu n'engeri ekyuma ekikwasaganye omutindo gw'emmwanyi gye kyaggyibwa mu Buganda esinga okulima emmwanyi ne kigenda mu bitundu ebya Western Region of Uganda oba oliawo gye basinga okuproducinga ate amata gye baatwala ekyuma ky'emmwanyi. Kale nno egyo gye gimu ku mirimu sipiika abadde sipiika wa palamenti ye-11 Anita Among gy'akoze bannansi oba oliawo gye bamwevumirako nga tebagimwebaliza. Kati the Protection of Sovereignty Bill 2026 eyafuuse act already Anita Among ye yagiyisa era nga kigambibwa nti waliwo miliyoni kumpi 10 ezaaweebwa ababaka okuyisa etteeka lino oba ebbagga eryo. Kaakati mugimu ku misango egivunaanibwa Anita Among oba mugimu ku misango egisuubirwa. Bwe ngamba egivunaanibwa mba nkoze conclusion. Egimu ku misango egisuubirwa okuggulwa ku Anita Among memuli omusango ogwa money laundering. Money laundering kigazi bannyabo ne bassebo, naye etteeka lino lye yasembayo okweyisiza singa banaasanctioninga omusango guno ogwa money laundering ku Anita Among, etteeka mwe bagenda okumuvunaanira lyetteeka lye yasembyeyo okweyagaliza liyite erya the Sovereignty Act. Etteeka ly'obwetengereze ligenda kuba likwata bulungi Among, era nga Among ono
kirabika nga atayigira ku bakulembeze be yasanga mu ntebe. Amangu ono yaliwo mu biseera bya palamenti ya Kadaaga era akatambi ako kolaba ku screen kakuoleka speaker Rebecca alitwala Kadaaga ng'asiimibwa akabaga akali aka surprise. Wa surprise kye mu Luganda kali kakibwatukira teba surprise kale akali akekyewuunyo surprise tukireke mu Luzungu Oluganda lujja kutwononera akagamba ako. So speaker Rebecca alitwala Kadaaga by then eyamuwa ebimuli n'ebirabo era yali wansiwe yali Anita Among. Anita Among yakola kyamaanyi nnyo okulima empindi ku mabega ga Rebecca alitwala Kadaaga. Kyokka alitwala Kadaaga bw'akubwa ekigonga Anita Among ensonga ziyimiriddemu. Aweebwa obwa deputy speaker ku mulembe gw'omugenzi Jacob Oulanyah. Omugenzi Jacob Oulanyah avambula mu bwensi nga Anita Among nfanfe wa David Kabanda. David Kabanda abeera omu ku abo abakuyegera obululu Anita Among ng'omugenzi Jacob Oulanyah yakafa era bw'ati Anita Among n'afuuka speaker wa parliament oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Jacob Oulanyah. Okuva Jacob Oulanyah lwe yafa Anita Among n'afuuka speaker wa parliament eye-11 omukulu David Kabanda abadde kajjajjatta nnyo era abadde mukwano gwa Anita Among nga bano bonna babwoya. Kyokka akaseera ka Among bwe katuuse ak'okubeera nga azikizibwa olutambi olwali lwakolezebwa ate mukwano gwe David Kabanda y'omu ku abo ababadde bamulima empindi ku mabega nga baagala omukulu Anita Among astepinge aside omuntu omulala ajja taking over parliament ey'omulundi ogw'e12. Uliriza chain. Kadaaga eyamulima empindi ku mabega yali Among. Among amulimye empindi ku mabega abadde Kabanda. Nenga bano bonna waliwo okubeera mukwano. Kyokka alimira munne empindi ku mabega akola ebikolwa ebitaawukana nagwoyo gwalimiridde ki mpindi sina kindi n'okukola ebisukkawo. Olwaleero buli muntu yeebuuza amaanyi Anita Among g'abadde ayogeza wa gy'agajja. Kyokka tulaba omwami Kabanda David Kabanda nga naye amaanyi ge gamu n'okusinzibwa kwe kumu mu kibiina kya NRM kwe batandise okumusinza. Kiki ekijja mu maaso awo? Balina amaaso naye tebalaba. Kakati etteeka singa lina emisango okuli ogwa money laundering singa gunaba gwe gumu kuguli ku charge sheet eyinza okulabika mu kkooti essaawa yonna okuvunaana Anita Among musuubire etteeka lya sovereignty bill okutandikirawo okukola nga litandikidde ku mukyala kennyini eyaliyisa era nga lyetteeka lye erisembyeyo okuyita mu parliament ng'aliwagira okufa obufi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Era na bino bikulu ebigambo bino nga speaker ow'eppalamenti ye-11 alekulidde era n'ava ne mu lwokaano bino ebigambo byali bibye tabyewakana ye yabyogera tubiwulirize. This is Kisanja no sleep. We must be able to work for Wananchi, work for humanity outside there and concentrate on what affects the local person. Right, Honorable, how would you describe the 12th Parliament as we close it, going in 11. As we go for the 12th? 11th Parliament has been a very good Parliament. We've done a lot of work. And I can tell you, it is one of the most remarkable parliaments that this is... Omulabye agambye eno parliament ye-11 ekintu akiri wakati ekoze bulungi ekoze birungi matendo bannayuganda basiimye buli kimu kyakola mu buufu oba mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. So as of now nyinza obutasuukako wano ngenda kujja mu story eddako nga mbabuulira biki ebyazuuliddwa mu muyiggo oba mu kufuuza amaka ga Anita Among agasangibwa ekigo. Temuvaawo ndeeta bingi bikyajja katukomewo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited
tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.